Sookera ddala neebaza Mukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu nga ne neebaza abasambi ne technical ttiimu yange byonna bye tukoze amaanyi ge bataddemu obukodyo bwe twekisekyutinze training program mu wiiki eyo yonna mbeebaza kuba buli kye twapulaninze kitambudde bulungi nti tusambidde ku kisaawe kye twamanya nti tekigenda tufevalinga nnyo nitugamba tugenda kusamba tutya bagenda tumakinga man to man naye tujja kusamba tutya nga lupiira tugufunira ku mibiri gyabwe tukikoze bulungi tetuluzinze nnyo omupiira buli mupiira tubaye tugulwanira bulungi netukulyetinga space eziri emabega waabwe betulwana nabo tusandika okusamba taaki emu ku bbiri omuzannyo gwaffe ne guvaayo bulungi era netufuna goolo ezo zetufunye zisuubira ku bugenyi zitumala kuba abagenyi tebabadde okuba tebagobye naye tebabadde bangu omupiira gubadde muzibu nnyo era mu ntandikwa obadde tulabawo mbu ne tusobola okufuna obubonero. Kocha Mustafa Kizza okubanga akomyewo ku ttiimu olwaliro afunye debyu agenda kugasa atya ttiimu yammwe okugenda mu maaso kubanga mwagala okuwangula ebikopo ebibiri? Mustafa Kizza tukimanyi alanokero n'abakoleto ttiimu ne bagibaddemu pulojekiti bagibaddemu okuva emabega bawanguzi era ebigendererwa byabwe okudda wano byebyo ebigambo ebimu bye baatugamba bye baakulembeza mu baagala kuwangula naye Mustafa tulina omukolako ennyo kuba yakadda kati era obudde afunye butono kulaba nga afuna amaanyi agasobola okusamba obudde obungi gabadde tegannaba kujja naye nga ekikwata kwa byasobola okukola ku mupiira buli omu akimanyi bingi byalina byasobola okuyamba ttiimu. Coach, ttiimu ya Kataka erabise Dangerous nnyo mu long throw in waziye engoma z'okyetegekera? Ese buli kimu twakipulaninze ttiimu twali tumanya abasambi baayo abasinga amaanyi kiki kye basinga okukola mu final third nekikyetegekera era nsuubira buli mupiira gwe bakasuse kujjako ogumu gwe batomedde tebali gwe batomedde gubadde Dangerous ate naffe era tubali tugikasuka kuba naffe tubali tumanyi mu kukasuka ne balinamu obunafu era nga naffe tubateeka kutuusa naye twebaza Mukama Katonda olw'omukisa gwatuwadde bye twapulaninze byonna ne bivaayo bulungi. Obaleme Coach.